mu Irani weeyayo bugenza okukya muganda wange mpuliriza amanye byange bitandikirawo bugenza okukya nga drone y'omusajja omu Irani ebadde erawuna Abraham Lincoln ey'omusajja omu America bannange ekubiddwa wansi eri ku ttaka eri mu mazzi ali ku Pal FM olunaku lwajjo jjukira ejjo Abraham Lincoln yaseeseetuzeeko n'egenda emabega kilometers nga 1,400 neddako emabega neva okumpi ne Irani kyaddiridde Irani okusigala nga bajja balondoola n'okuwulira nti mmeri y'omusajja omuchina naye esembera ejja ku mazzi g'eggwanga erya Irani. Ali ku Pal FM ali ku kkula ly'omuntu wa bulijjo abasajja ne baseesetulamu katono nnyo wabula yabadde ekyali mu range ya kilometers 2,000 kakati ampuliriza abayirani nga bagenda bajja babala mpola mu mbeera yonna kakati bugenza okukya ali ku Pal FM bugenza okukya nga abasajja bagikubye. US forces shot down a suspected Iranian drone approaching the aircraft carrier USS Abraham Lincoln in the Arabian Sea. Abasajja bagitadde wansi ku ttaka abasajja bagikubye ebadde ejje balawuna ng'ebabega kakati wulira ebadde ebabega drone ya musajja mu Iran abasajja bagijjeewo nga sinagenda eyo kiriza nsooke nkutegeeze amawulire agakajja Saif al-Islam yali mutabani wa Gaddafi attiddwa akubiddwa amasasi munda mu ggwanga erya Libya. Okitegedde Saif al-Islam mutabani wa Gaddafi akubiddwa amasasi bantu babadde basatu baze ne bamukuba amasasi babadde bana bamukubye amasasi abadde mu Kagaden ne bamukuba amasasi amawulire gensobola okulaba nti ate munange nfuna mu mbeera yonna tuddeyo eri ali ku Pal FM sijjagaziyawa olwakadde sijjagaziwa munda mu ggwanga Libya olwakadde ali ku Pal FM muganda wange ali ku kkula ly'omuntu wa bulijjo bamaze okulaba nti munange bakuba edrone y'omusajja omu Irani abasajja Abamerika wabula wayise eddakiika ntono nnyo wulira gumite Irani wetegedde nti bakubye drone yaayo nekwata drone endala negisindika nemugamba gikube. Irani ekutte drone endala negisindika neyo gikube oli musajja weebale nnyo kuba esoose yennyini gyasindise kadroni kabadde kabezi nga kabega era Irani evudde etegese gamba nti eno tagikubye yandigikubye era kabeze ne kabega bekabeze ali ku Pal FM ne kaddayo omusajja akasoose yakakubye Omumerika awo n'awangulawo n'amugamba kaaka akokubiri kaakano nze nkalaba kadoni katende kalinga ensiri in fact si nti nga nsiri wabula kali mu foomu y'ensiri bakakolanga ensiri naye nga kaneneko tekatuulamu muntu kano kabezi. Iranian drone successfully completed mission. Bazemu basindisa akokubiri. Monitoring all military movements near Irani. Kamazo gukola. Bamugambye nako kako kakube. After US forces say they shot down an Iranian UAV. We bagikubye ne basindika endala. Bamugamba nayo gikube tagikubye. Wabula tebakomyawo kasita Russia ewulidde nti drone ya Iran ekubiddwa ku mazzi ne basitula video njirina ali ku Pal FM ne basitula abasajja aba Russia ne baleta ze helicopter acquired Russian Mi-21-28 attack helicopters zino za musajja mu Russia yazireese abadde alowooza kabikkuse ataaka helicopter si helicopter embezi Irani yasindise zino embezi ezibega zabaddewo kuva k'osajjo nga zirawuna nga zibega
weziddayo kati jo America inake yakubye ne kagwa mu mazzi era inasindika akala ne mugamba kako kakube bakuwano li musajja no wamwe nti kakube kako takakubye. Russia oluwulidde nti bitandise nesindika ataaka helikopita zino nnwanyi tezibega wabula nnwanyi nkubi MI-28 zirengeddwako their first flights in Tehran. Tezibadde mu mazzi bweru wa Iran, zino zizze direct munda mu ggwanga erya Iran nga zizze kuzibiriza wabeewo akwata ku Iran. Olaba testi check 1 2 hey ogiraba aba BRICS baagala kukuba muntu wano. BRICS eyagala kukuba muntu wano oyo abaddaani oyo nkuwadde mu Russia aleese helikopita ennwanyi si mbezi teziziyiza wabula zino nkubi. Ekyo no yeba statement nnene era simanyi agenda kudda mu America. Eyo statement nnene kati obadde omugamba nti aha oleese ennwanyi zikole ki singa oleese nziyizi kale Russia Putin yagamba nti tamala biseera na muntu wa superpower wamaanyi tamala naye biseera nedda. Ono woba omukuba tomukuba pisito tomukubisa AK-47 omukube na BD omusindikira maanyi. Ono alese attack helicopter zirengeddwako mu bwengula obeggwanga erya Iran. Uliriza China kyekoze watayo webange ebadde test ya America alabe erabye. Ejjo Netanyahu yagambye nti Iran erimba bino byogere T-30 talina kyesobola kukola. Ulowooza bapisa ababadde ku Abraham Lincoln nti Iran erimba ne bawutula ka drone kayo nereeta akalala tebakubye. Russia nesituka oba zivuddewa. Ekituufu kiri nti mbaddeko ku mukutu gwa BBC saa zibadde 8 ogw'ekiro. Nabo abadde munnamawulire abaddeko naye nga yeebuuza agamba nti drone helicopter za Russia zibaddewa, tukyanoonya location we zivudde tetumanyi. China the Yang Yi Hao scientific research ship is located in the Arabian Sea near USS Abraham Lincoln for scientific research activities. Hey, China is very likely passing intelligence to Iran. Antiwulira. China kakati naye erese emmeri yaayo eri mu Arabian Sea ate ani agikwatako ogigamba ki? Abayirani bamukkiriza nti leeta tukina buyinza bugikuba era kigambibwa nti ebega neeweereza omusajja omuyiraani. Bakirimaanyi bali mu Middle East nkikuddiremu bakirimaanyi buli gwomanyi nti w'amaanyi ali mu Middle East. Bebo bakirimaanyi be tulina mu nsi. Atali mu Middle East saawa zino oyo taddamu kukulimba si kirimaanyi. North Korea yamala dda okweteekateeka kino kizze wakati nga Iran yakkiriza bagende mu kwogerezeganya batuule mu nuclear deal boogere. Kino kituusi ulire kibalo wano waliwo ekibalo alaba amawulire ag'okungulu agabirako obuwulizi mawulire bino bimusoma muno biki biroyinza obutabifuna bulungi. Olina followinga nnyo programu zino. Iran yakkiriza bagenda kutuula mu nuclear deal. Kino kiteeso kyaviira ddala ku musajja Barack Obama 2010 yabagamba nti bannange Iran webange basusseeko mukkirize nti batusinze ku nsumika tutule ku ttebo tuteese. Tebatudde nti banafuye nti oba batidde nedda. Kino Iran kye yali eyagala. Kino Iran bulijjo kyeyagala kibalo.
nti omukulu akakase akimanye nti nyina nuclear kiki ekiddako tuteese nti kati nuclear wo naamukozesa ddi tofulumya kigero kino toyita wano bana basajja balina nuclear naye bonna beetya jjukira owa America owa nuclear deal ya Russia ne America eggwako nga 10 leero mmeka leero 4 kati nga 10 nuclear deal eggwako wakati nga tebakolagana Russia na America bakola nuclear deal bagikola kati ali ku Pal FM ali ku kula lyo omuntu wa bulijjo deal eggwako statement ezafulumye nejjo ng'omusajja omurasha azoogera yabagambye Abamerika ndi ready Russia ready to respond to any US weapons deployment in Greenland bamuzinga eri bamuzinga neeno kikulu njogera ebintu bino bagamba gwe olitie mugondi wokuba ennyo ku Russia olitie mu Iran wokuba Iran olitie mu America kati anyway naye that is Russia kakati nuclear deal ya Russia ne America bagita New Start Treaty basembo gikola mu 2010 bagisayiningako era Obama yabagamba nti bannange musayininge nuclear deal ne Russia temujja kugisobola kati ono yesaba nuclear omurasha afulumya ziri endagaano eggwako weggwako kitegeeza abawaddembe okukola kyonna kyayagala anaagiza obujja bano abasajja aba BRICS bagamba Iran kiriza ogende mu nuclear deal olwosajja kudde otegedde ekibalo nti kati Iran yeesozze amawanga ga super power agayina nuclear mu butongole wabanga America yakkiriza okutuula bulijjo Iran egamba siina nuclear wabula nnyina ebikola nuclear naawe n'okikkiriza America yabega ne ba Mossad ne ba CIA ne bagamba nti bano abasajja balina nuclear balimba ate mukole America yeebadde ekimanyi ali ku Pal FM Iran yakkiriza batuule nuclear deal batuule wansi bakkaanye wabula yabagambye NB gweteekawo kyoyagala kyetwayogeranga mu ssomero tuyawe yagambanga NB teekawo kyoyagala kasooli gy'oli ali ku Pal FM ali ku kkula ly'omuntu wa bulijjo Iran yabagambye ekikwatagana ne mizayiro temugeza ne mukyogerako temugeza ne mwogera ku kikwatagana ne mizayiro nti ate mizayiro zo nnyingi ate uranium wo sirina kye ŋŋenda kubawa in fact temulowooza n'okulowooza ku kigambo mizayiro ono jjukira y'omu ku basaba mizayiro Iran kati y'omu ku basaba mizayiro wakati nga bakakuba drone yaayo y'omu ku basaba mizayiro abange bakirimaanyi bali mu Middle East Iran olumaze okukuba drone yaayo neereeterawo endala Russia nereeta helikopita ennwanyi ataaka helikopita zino zaataakinga nkubi China nesembeza emmeri yaayo ddala ng'eno emmeri mbezi eriko n'ebyokulwanyisa yadde Iran egamba tukkiriza okuteesa tetuwaayo uranium ne missiles teri kubikkaanyaako teri kubyogerako kikafuuyire ddala kikafuuwe kigende kakati tulinda kulaba kiki kiddako en America ekituufu kiri nti emmeri eri wano
Kasuke kutuseko bannaffe aba Royal Healers abagamba nti wenna yonna omwami atawanyizibwa obulwadde bwa ulcers oba omukyala olina baana bagenda ku masomero baagala kusoma naye nga ulcers zibatawanya baana babuwana baana babulenzi jangu bagulira amajaani ga azima bagulira amajaani aga azima tagenda kuddamu kukaaba ulcers pre-Ramadan tukikite pre-Ramadan okweteekerateekera Ramadan ng'onywa amajaani ga azima teri kalwadde kagenda kutambala ku lwa Katonda nnyo azima gw'okakase ne bw'oba tulina ulcers jangu okanywa azima olongoose omubiri gwo jangu onywa omukebe gwa azima abalina prostate abafuuyisa mujje babawa amajaani gano bakuwa wiiki emu yokka bweti ku lwa Katonda nga tokyakaaba bulwadde bwa prostate nga ojja laba nga sisitemu yafuuyisa okumu simanya mugongo gonnuma magulu gannuma biki byonna ebitwala tugende sisitemu y'omubiri naddala munda watayo gana amajaani gazima makeekufu nnyo bagakola nnyo naddala mu sisitemu ez'omubiri gwo munda agudde n'anubuka tonywa azima genda gezaako ewalala sisitemu z'omunda zonna endwadde watayo azima kakati balina ne kye bayita Royal Honey mubisi gw'omwami otawanyizibwa ensonga ezo nawe weetya ogamba oba nabaki oba bandoga teri yakuloga oba tebanjagala teri atakwagala bakwagala wabula kizibu yeggwe oganya okujja okima omubisi gwa Royal Honey chupa gwa basajja bokka mubisi gwennyini naye gulimu eddagala atannakanywako njagala osolobeze mpolampola nga tukawoomerwa ng'ate wetwejjanjaba teeka ku mugaati nuuna bunoonyi gw'osirike wecce owulire bwe batakuyite anko ali ku Pale FM ali ku lulayo omuntu wa bulijjo bannaffe aba Royal Healers bali wano ku Namirembe Road mafuta ga Rubis kazimbe ka Volcano Bus Park duuka namba 314 essimu yiino WhatsApp kweri ne delivery ekolebwa wonna ne woba oli mitala w'amayanja 0749 96 1409 0 musanvu nnya mwenda kyenda mukaaga 14 09 be bannaffe aba Royal Healers Namirembe Road okitegedde tuzeeyo ali ku Pale FM munda mu ggwanga erya Irani munda mu Middle East mpolampola muganda wange ampuliriza ali ku Pale FM ali ku kkula ly'omuntu wa bulijjo abasajja obunkenke bungi nnyo Irani yamaze dde n'okuba Strait of Hormuz bano omusajja asindise ebyokulwanyisa abagambye mugende ku Strait of Hormuz balowooza nnimba bagambe bagende kwata abaana bagende eyo era ababazi bagamba nti wano okuyitawo amafuta gayinza okulinnya okuva ku $7 paka ku $2 Irani weggala wano bagamba bamugamba Trump Irani gireke mukanye nayo ge mazima amatuufu Irani gireke bino byonna mbikugamba ng'omukulu yamaze okugendako omuzikiti gwe nagambyeko sabbiiti ewedde Ayatollah Ali Khamenei yazzeeyo wansi tebamanyi waali order from above agenda kuziweereza ng'asinzira we tutamanyi amaaso amatu obuufu bwonna tulengera abantu Katonda wange tulengera abantu saawa zino munda mu ggwanga erya Irani wakati ng'obudde bwawukana kitonyo n'eggwanga erya Uganda ali ku Pale FM abantu bawanise ebipande obudde nga bukwatira mpolampola bagamba labbayika kitegeeza ki nyinza okuwaba labbayika ya Khamenei ne mu Bahrain bakyogedde jjo tukirengedde ne munda mu ggwanga erya Irani bannansi bawanise ebipande n'ekifaananyi kyekuliko ekigambo labbayika ya Khamenei. What does it mean? Abasajja twolekera Middle East entalo nakugamba nzigwe tiimu America nisimanya tiimu Irani tosaba bano abasajja okulwana olengedde bulengezi America weekubye drone ya Irani olengedde ekiddiridde olengedde reaction ya Russia abadde bagamba teyambako olengedde reaction y'omusajja omushayina temulengedde North Korea abo bakolera awo mpola muganda wange ali ku Pale FM
ali ku kkula ly'omuntu wa bulijjo embeera egenda kuba ya kaseera ka kazigizigi. Musabire nnyo abantu bano. Ayatollah yabagamba nti mweteeketeeke olunaku lwajjo Benjamin Netanyahu prime minister w'eggwanga erya Isirayiri wakati nga abategeeza abagamba ng'ategeeza abantu bano abagamba byonna bikolebwe buli kimu mu kikole naye eno Iraani eno erimba tujja kugikuba. Kati bano ababadde ku Abraham Lincoln emmeri y'omusajja Omumerika ne bagamba atubulidde ekituufu kyekyo tugikube ne bakuba drone neeweereza gyeweereza. Kakati katulinde obudde buke tunaalaba ali ku Pale FM. Bano abakulu abanene bano waliwo yabadde ambuuza ku nsonga ya Buyindi okukkiriza obutagula mafuta ga Russia. Bino politics ali wano muganda wange omumanyi. Gwe Buyindi oba olaba esobola okuva mu Russia. Kino kiri kyakungulu. Okimanyi nti eriyo omuntu asobola okugamba nti bambi nyamba omukyala n'agamba omwami we mukazi wattu tonkubira mu bantu. Kale omusango gunsize naye nkubira ewaka. Omanyi kitegeeza ekyo nti akimanyi bagenda kumukuba mpaanira mu bantu naye tutuuke waka mu kisenge onkube ewaka onkube kibooko. Kakati bano abasajja bayinza okukola ekyo nti tukiteeke mu buwandiike nti tugazibye naye ogenda ogaguleyo. Ate munange nnyina ekyo okukola okitegedde. Abali ku YouTube lwaki sibaleka? Nammwe abali ku live ku radio lwaki sibakwasa abittu ly'omukeeze eri agamba naawe yuthoofu mpola embeera bwekyo ng'oyagala nkuwe gano gonna ate luddako tukuwa eki. Kati this is Pale FM gennakozeeko lisaaki gaweddeyo okitegedde. Omumbejja ensonga oziwulidde ebyo byetwasoma ebyo byetwakenkukamu byantalo abamu bagala tukazaako byantalo naye temugeza tebakola era. Kyabadde kiki ejjo? Twagukubye mu kyenda mukaaga ne mutegula netwali gwerawo negwandiwedde naye nze kyali kisinga okunuma eba ekyabadde kijja okunuma konsola maliri wange omwana kayavati bamuyingiza mu second half n'abikola yabikoze nga dakika zombi bayongeddeko dakika 6 naye nga zino zonna zaaki kumbe bakubira chance dakika 6 bazoononeddewo kwa first half bayongeremu dakika 1 neŋŋamba Mukama Katonda kale neme oweewange buli wakwata ekikomo n'akyambala tebatukuba mupiira abannange kiwedde. Tomanyisa yo nasuze nalyo naluddewo n'okwebaka. Mbuuzaako omumbejja waliwo akubuuzaako awo ku YouTube Muhumuza Michael. Muhumuza Michael. Bambi. Obuuzaako munnange. Nali mubuuzizaako mu Lunyankole. Mubuuzeeko. Lotash. Ate oraho. Oraho. Bali oraho nezi Banyarwanda. Lindako. Kuba byemmanyi nze. Omanyi Olunyala n'oluvuga Ekinyarwanda. Ande kasiroogerera. Ndeka muganda wange. Omuwuza lwakya mukwano. Kasibira oli bulungi. Oli obukoma mane. Ebukoma nsimbi Mubaraka na Bongo. Okay. Gundi anyway naswifu kiyimbo bayaddawa anyway mwinawe bali kulaba tumbadde ku YouTube kamba kwase omuganda wange Mumbejja sobola okulaba nti ate abongerayo mpola mu mbeera yonna mukirize mbagambe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mbere bulungi era mwelaba. Omwami n'omukyala tuli tuti mu semina ya 2026